Tunuulira Walukagga n'omugerageranya ne Lwasande. Walukagga waakiri ebitabo bye yasomako, ebitabo bye yabisoma. Ayinza okuba nga alemeddwa okugatta ono ne wali, naye Electoral Commission terina buyinza kulekamu Lwasande musajja watu wa P5 ate n'eryoka ejjamu ono Walukagga. Kwegamba Electoral Commission erinamu abaana n'ebyana. Kifuuse kitimba kya Nabbubi kino kikwata munafu. Walukagga kubanga ye opposition atajja kukola buli kyonna kyasobola okukola, asanyusa abali mu buyinza. Y'olwo alowooza yeesibye empina azina, ayagala abali mu buyinza bamukubire mu ngalo. Ssekikubo sajja tunanoonya bamulwanirako lutalo. Ssekikubo omanyi lwaki alipa ku Walukagga? Amanyi eno mu NRM tewakyali amulwanira lutalo, yamanyi bamukubye hands down. Kati akwata ku Walukagga, amanyi Walukagga abamulwanira be bakyayina ku maanyi, be bakyayina ku ssuubi n'embavu. Kati aleetamu Walukagga asobole okufuna ka backup kaffe tusobole omulwanirako olutalo. Nese Ssekikubo abadde ku side y'abantu. Yaleeta wano petition yegoba mpunga mu parliament. Liriza nero. Newankubadde alina byayogera ebiri ku interest y'abantu eno. Anoonya bamulwanirako. Tumulwanireko tumuleke. Tumulwaniddeko ekimala. Ebisigaddewo tetukyabiinako busobozi. Badduma. Ali oli muntu mubi. Ogamba oli ate olwaniddeko omuzadde ekimala. Ssekikubo ffe twamulwanira ddala okuva eri mu censure motion ekyazijjukira nga tuli wamu naye. Ne tugende lw'emiyaga ne bakuba abantu mu kabifu nga tuli naye. Naye alwanye naye. Kuba Ssekikubo wabanga alwanye okuva eri. Naye ekizibu bwe twatuuka mu kali akalulu yadduka ne yeetonda. Naye abadde alwanye kuba Rebel MPs alabika ye Rusty King. Ssekikubo abadde alwana. Rusty King of Scotland of Rebel MPs Ssekikubo. Abadde alwana. Naye bagamba omanyi waliwo alwanira ku Ssengejjero batavaako. Alwana bwanywa. Alwana bwanywa. Ati twagala aveeyo. Alwanireko eno nga tewali kunywa. Ssekikubo twamugamba bwe kiraba ekinuka kivunze teera ku makya okole pressure. Ogamba oyingidde no. Enkola tekyasoboka wano ng'abantu abale tulabye nga bavayo nga bagamba ekintu kikola ki. Naye bw'asigala ng'alwanira muli kitegeeza ali comfortable. Ebittafuttafu bye tugezaako kulaba nti bannayuganda nabo babifunako. Yali comfortable, talina buzibu. Ogambye alwanira ku kita ku Ssengejjero wali. Bule kyusaako ng'ayiwayo akagiraasi. Bannaye mwena mulina okunywa ekyalo kyonna kifune. Bannaye nkyabalwanirako nnyo. Kati Ssekikubo. Naye nga bali bateekawo layini tewali asalayo okujja eno mu Ssengejjero. Nkola temujja ku opposition yaffe. Temujja ku ki? Ssekikubo naye ali kuba na protecting gains. Badda nkutte supi. Tosobola tokkiriza. Niraawo musajja akuba toki mu nsonga. Tokkiriza. Ssekikubo waliwo bangi abatujoyininze eno. Kubanga walwanira Ssengejjero lyennyini naye agamba naye talivaako. Kitegeeza it would be a big plus. Senga Ssekikubo ya defectinze n'ava mu NRM nadda ku opposition party. This started earlier. He knew. Okitegedde kubanga Ssekikubo yali yazimba ground yawo ng'agirina. Singa ya defecting awo n'agamba ekimala. N'agamba Ssekikubo ne baali muwangudde mu kalulu ako. Naye ng'alesse legacy. N'agamba abasajja ne bayisiza bubi abantu. Olaba yali akoze wala kibayita okukola amawulire. Okuva ku censure motion. Singa yagirirawo n'agamba abasajja banyigiriza ekimala nsaze. NUP awo yali muwadde flag nga talina gwe yeebuuza nako. Twandibadde katulina kye tumulwanira. Twalibadde tumulwanira nga tulaba owensa. Ne group gye twogerako protecting gains nayo mwali. Akati okunoonya kati bwino okusinda kinali nfunye mu Electoral Commission. Kubanga Electoral Commission yampa empapula ngendaga nti Mulyanyama yatuula mu 2012 yatuula S4 nga ine emyaka 43. Nenziramu nenfuna empapula nga yakola S6 2014 nga ine emyaka 45. Nengamba ekyo kisoboka. Baba ina zino kati sigenda gamba nti teyasoma. Naye nga ate nkakasa nti teyasoma. Naye olw'okuba nti omusango guno gukuwa platform baba kugamba ndi wote wabya wano mu kakiiko tribunal
emikisa gyo kuwa mu kooti tegiriyo kale kikolesa nga lwicho nituga katutekeyo omusango tusobozese tunonye bwino okutuuka ate okumutwala mu kooti batali twekasa kitwogerako omuntu tumumanyi era nga tusuubira nti obujulizi tukola ki tujja kufuna naye saagala kuyingiza mu bantu ala mu ntalo zange neŋŋamba kambyekolereko kanoonye sente kankole ki nenoonyereza obujulizi naye nenteekayo omusango n'ensonga zenateekayo ne batuyita ne tuwuliriza ne batuwuliriza mu lukiiko yajja ne Kakande engalo yawe ali mulya nnyama atandise owulira abamuyita Alani mulya nnyama kiki ekigenda mu maaso gwe makindi ekisooka ali akabuuka ekisooka tewali njagala kati kwogera ku facts about ku bintu ebimu tewali tteeka ligaana muntu kukyusa mannya era wuliriza bagamba omuntu akola ki bagiyita swearing affidavit nogenda mu National Gazette exactly nokyusa amannya naye njagala kuzzaayo lwaki abantu olumu bakyusa amannya nsobola okukuwa example leero oyinza okuba ng'erinnya weetuuma erinnya nga bw'olaba omukyala gwe bayita Nabbosa ng'erinnya alifuna mu mizannyo ne likwata nga olaba Nubianiri kati ogenda okulaba erinnya eryo mu kalulu k'ojja okugendamu oba olina ekintu ekirala kyoyagala okukola nga kya community ng'erinnya eryo bw'olikulembeza lijja kuwa boost lijja kuteeka ku mwanjo okusinga kyovala abantu bagamba omuntu agenda okutuuka eri nga abantu eno balaba linnya ddala ate waliwo erirala libalina mu public era nze singa nali Nubian Lee erinnya nali ndigazetinga nendyeyita yali gazetinga I think ku posters endirabyeko kuliko Bukedi ali Buken Nubian Lee okitegedde kakati otunuulira omuntu ng'erinnya eryo atambudde nalyo likoze ssente limuwadde tutumu abantu balimanyi naye nga erinnya eryo si erinnya lyayina ku academic documents ate nga time ojja kwetaaga ng'wetaaga academic documents ozitwala ewala nga zogenda okupresentinga ku kyogendamu ekinene ng'okwesimbawo oba okusaba omulimo oba okukola ki nti sebo ngende ebiwandiiko byange mbikyuse tekeko Zanero abamu bayiza the big papa olaba ebintu byonna ebyokusoma nga tebiriko Sekanjako Moses kabaka awedde mudda kitegedde so abantu baffe ebimu ebyamannya saagala babikulembeze nti mu lunaku lwonna ate kati kiri open bakiteekawo abantu bangi bakyusizza amannya and it is okay. Also a father of Honorable Munyagwa, who is one of the candidates, presidential candidates. Na nisaba abali aha mwena muzeyi mugenzi wanjye nkanyowe muleke etamwekwiza tumuhagire abakiri omu tumubanze ebyaitu byona ebitukumbanza nubwabituhereze hangara His Excellency hangara Madam First Lady hangara government of Uganda for God and my country. Omuzadde ne bwaba akulaba nga tosobola kutwala buyinza owulira naye nga you contesting nanti ngamba we can give a benefit of doubt ku muzadde wange wangamba nzize kuba president nagamba nalabika ali mu byakatumba oye okitegeera naye omwana wo nga abadde meya abadde MP kati ayagala bwa president the signs ziba zimaze olaga nti ono mukulembeze tosobola kuvaayo bino ogamba nti temumuwagira nero ne bwobo badde katumba oye bino byogamba bazadde ba katumba oye bali bamuwagira tebasobola kuva ku Museveni tebasobola kuva katumba ne bawagira Museveni kitegedde ekyo kyonge it's a sign of disqualification eri candidate ata abaana bo kuba twalirabyeko omwana atawagira taata anti kyenkugamba aye nooba wange tosobola olaba nero bw'oba tosobola bantu bo kubanga omwana bw'akula olukula luyonka ki
Luyonka kitayo. Luyonka mwana walo. Luyonka baana. Wadde yakala kunkwata offside gwe. Nembuka yo mangu. Olukula Luyonka baana. Luyonka baana balwo. Luyonka baana ng'okigirawo. Kakati taata nga bwakuze mu myaka egyo ng'abaana be Mukama abawadde status. Osuubira nti omwana ewaka azzaayo buli kyetaagisa ku status ya munyagwa. Ekikkiririza omuntu n'ogamba ono wange kikyagattako. Nero bakeera ku makya taata abanga mukyala we waka bw'obeera naye saagala abantu bakwotinge wi ku relationship status nti nero oyina mukyala wo bw'ogera ku makya nga weesimbye ku kifo ky'obuvunaanyizibwa kyonna asooka okuyimirira ku ludda abamukyala wo then abaana bo taata maama senga abo bakulema ekyalo kyokyola bagamba obukulembeze butandikira wa omaka waka kakati taata wo nga takuwagira Munyagwa yali badda resigning anuza natugamba kati ngivudde mu kalulu. Ejereza Munyagwa atuyite ku press conference ave mu kalulu butongo. Tugambe nkitadde era akere ku macha tugambe kati mpagira gundi. Mpagira tata gwawagira. Ta qualifying kubanga that's automatic. Badde bagambe. Agambe okusizira ati eriso lyo mukule waduga nawe wala. Automatic. Nange ngoberedde tata. Tata yatulaze colors entufu. Ezomutabani. Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu ye nnagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange ezo zolaba ku screen yo. Focus 360 la final channel kwoli nga bulijjo between the lines kuba tochi mu nsonga tuba tukedde okubeera nga tukuba mu biki ebibadde mu week of course na Masaka Farouk Ali nga bulijjo buza kuba tulaba tutandike abatulaba ku Focus 360 the final channel tubaniriza Farouk Ali gemanya mu Namasaka tukyaliwo wana ekyaddondo ensonga tuzimunyungula mpola kulaba biki ebitambudde current affairs kino rallies campaigns aba presidential candidates amawulire agagudde wano nawali ebiseera eby'ennaku zino bye tulimu by'abantu kugibwayo abaamala dde okunominatingibwa papula z'ebyobuyigirize bagamba ziwera teziwera abawagizi baabwe nabo bakalambidde bagamba abantu baffe temujja bakwatako abalala bakuba gudigudde bagamba kye twayagalizanga embazi buyaga akoze eki agamba esanyu lya malembo gemaziga gente so ebintu bingi tubatumirako nnaje muwangalira abali mu America Karo mchala Karo nkutumiddeko nnyawo Shina Lubowa Yahaya Kakembo muganange Kalisa abawangalira mu UK Sara nkutumirako nnyo waliwo omukyala bamuyita Phoebe bambi mama we mulwadde kusabira tubasabira nnyo Mukama njagala okutubira omukyala Sumaiya abaganda bange abawangalire Masaka eyo abantu bangamba sikyatumira ku bantu bali bwe baganda bange abawangalire Masaka nkyali wane ekyaddondo banyinafe abali mu galufu awo abakola emirimu Mariamu kwano jange gyonnaawo mbatumirako nnyo n'abalala mu nsi yonna gye muwangalira tubagala nnyo sebo ekaseesaawo mukulu Baluku oyina n'abali ekasese wabwe sitayina abantu nera abantu batulabye nnyo mu Amerika eyo ntumira ku Tina gyali mu Amerika eyo saba abantu batulabye nnyo abantu batulaba mu Amerika nange kati wae kanyogere ku Amerika South Korea waliyo Vivian Mutoni abantu bo banoonyeza mu biwato Amerika waliyo mukulu Arafat mu Amerika Amerika waliyo mukulu Wasajja waliyo ne Kapalaga baby Kapalaga nange Masembe Limia ne Masembe jali so nange nina nyina mukwano gwange ali awo mu Germany bamuyita mubi Germany nina ya mubi nja ku challenge nga
katusigale wano. Barene wenga bulijjo tujira zikwata kimusonga. Mwena je musinzira okutulaba. Barina Keiza bali mu Asia, bali mu America, bali e Uganda, bali e Masaka, bali e Mukono, bali mu Uganda monna. Mozi Masaka si Uganda. Masaka si Uganda. Republic of Masaka. Republic za mirundi ng'ebiri. Katuyina Republic of Kasese. Kasese Republic. Senga wamanye ekyatuuka ku Republic ye Kasese. Nakimanyira leero bwe giweze emyaka 10. Wande buwunziza ko. Bamuyita Mumbere. Emyaka ndooza 9 leero. Bwe mbaseerabidde kuva waliwo Masaka eyo eyatugumbula abakuumi b'olubiri abasooka 10. Anyway, nga bulijjo tuba tusiwako na Habo Mouthwash nanondo ngakugamba gwe nayo obuzibu bw'amannyo. Buzibu bwonna bw'amannyo ganyenyera gaguba galimu ebituli omusayi mu kamwango osenya ebibuno kozesa nana ajja kuyamba mu mbeera eyo. Hajja asinikiza ye musomi wa dduwa gwalina ebizibu ebyenjawulo naawe osobola omukubirako kusimu gyolaba wansi awo ne tubanga tutambula. Olw'obudde katutambule bwe tuti. Weekend wegwereddeko ng'ensonga za Walukagga zikyagenda mu maaso. Tulabye abantu ab'enjawulo abazze bannyonnyola ku nsonga zino eza Walukagga. Of course Walukagga ne ttiimu ye bagamba bagenda mu kooti, but we have watched different interviews ezimu eziri ku matendekero nga buli emu annyonnyola. Ekituufu kiri nti omusango oguli mu kooti ogulekera mulamuzi, but wabeerawo indicators z'ogamba okusinziira omupiira guno bwe gutambula essaawa yonna ne interest ki eziri kuba buli musango ogubaawo oba buli kintu ekibaawo kibaako n'abalina interest zaabwe eziri personal. Exactly. Kati bw'otunulamu I think it is by design to eliminate NUP of its members mu parliament. So ogenda mu kooti naye already ng'olina ky'omanyi nti waliwo abalemesebwa okwewandiisa, waliwo abaagulibwa, buli lwale ya President Museveni waliwo akyuka okitegeera. So kati gwe olemeddwa okukyuka, olemeddwa okugulibwa, bayinza okuterawo n'akalipo ka kooti singa wabaawo opportunity ne mukayanira eyo. So sayini teziri kiriya nnyo eri Walukagga ng'omusango we gutambula, but awo nanga tutunuddewo ogenda kuba otubuulira ojja kutuwamu perspective yo. Then twalabye Magoola mu wiiki eno yennyini ng'avaayo agamba bakkiriziganyiza era kati ye Wanupu wadde ali ku ntebe. Tulaba spokesperson Lop Joel Ssenyonyi ng'agamba eby'Amagoola tetubimanyi. Ffe ng'ekibiina tukyali mu mateeka. Tugenda kuba tutunulaawo. Nobert Mao yavuddeyo ku ICC. Ngaliwo n'abadde batambuza empapula z'omubaka Makinde East. Omubaka Mulyanyama akawalukagga olaba embwa ewalampye balina bagamba ki? Embwa edda amalagala ate ndiga erinnya ennyumba. Ne mwana wange oyina engero. Nze nakugamba ffe ng'Abaganda sobola olugero gye luli naawe nti embwa olaba endiga erinnya ennyumba oba endiga eri mu kasolya. Nero va ku ngero. Omanyi abantu abalabi baffe Abaganda ba AI bano nabo bazibu nnyo. Nero tubadde tumusaba ave ku ngero. Genda mu comment section oterewo olugero olwo nga lulina okubeera. Nze sisomangako Luganda nga luyige lulimi lwange. Balenewe Meya Mulyanyama bagamba essaawa yonna naye ogwa Walukagga gumugwako. Akakiiko naye kayinza omujjayo nga bagamba empapula ze ez'obuyigirize zikyusakyusa mu mannya. Eyali Alani kati ye Ali. Akola atya papula za mugenzi. Papula biki byonna biri awo. Tugenda kuba tutunulawo. Mao yakomyewo naye n'akondeminga ku violence. Mao ono jjukira yatugamba nga kalu kano katandika. There is a group of 5. Yega akulaga waliwo abagenda okutwala obuyinza nga tebayise na mu kalulu. Kati waba akomyewo n'agamba this election is going to be very quiet. Era nesooka neeba quiet. Naye gye kiggweredde nga tumalako tuyingira omwezi ogwokubiri akalulu kati kaawo katabuse. Era yakomyewo n'ate n'abikondeminga. Simanyi who is fighting who. Kyo kiri emabega okubeera nga omukulembeze ng'ayogera birala yagamba poliisi ekola bubi ate poliisi gy'aduumira kuba ndowooza mu ministry ye poliisi eba biro ye doketi omwo bonna ne byabakamandoza mwagwa lwaki ate kati ye ebigambo abyogera bulala nga abali wansi tebasobola bigoberera.
ogenda kuba otutunuzaawo ndoza tutunene mu campaign nga bwe ziri mu eyebeera ki South West ebeera ki ejo Kasese Bundi Bojjo nga bwe ziri tutandikire ku bya Walukagga bigwera wa Walukagga nero nga bwe tuzze tugamba mu wiki Walukagga twamuyisizaamuko nanti era tuyendinga waliwo atatulaba mu ekituufu anti era tekivula batugikomezaawo nti omusango ogufaanana bwe gutyo gwa Walukagga tugirabyeko egiwerako naye nga giri mu mbeera ya njawulo naddala mu kibiina kya NUP abamu babajjeemu ku mitendera egy'enjawulo abamu babalemesa okugenda okwewandiisa oyo n'abanga ajjiddwa babaggalira ku premises z'akakiiko k'ebyokulonda yonna mu district gye baali abamu ne babajjamu nga bagamba signatures abazingira zaali z'abalala abamu nti si ba mu kitundu naye ng'ebyo byonna bibeerawo mu kalulu kano mu kisanja kino ekya Museveni it is the first time this is happening edda mpulira bagamba eri mu muwanga not really this time round bibadde bibeerawo this time round kifunye nnyo vibe ate kyafectinga party emu ne bizze bibawo mu opposition ne mu 2020 byaliwo ebyaliwo naye lwakuba tetwabiteekako nnyo sira na mulaka gw'amaanyi olw'okuba period yali ntono byaliwo nnyo so bwe tutuuse leero olwaleero nti ebimu tebifunye nnyo mawulire olw'ensonga nti biri far away from the central eno enkola nnyo amawulire ate n'ekyokubiri tulina okumanya amawulire nti ani oyo specifically bakikoze ani so people like Walukagga tosobola mujjako tutumu lyayina watutumu ate ayina omukulu ogw'amaanyi ye ng'omuntu ng'ogyeko mu byobufuzi naye abaddewo nga muyimbi w'ennyimba eziyigiriza bwe tutuuse leero tulabye interviews nyingi nga bw'ogambye nti Walukagga tumulabyeko gye yasomera Walukagga tumulabyeko gye yasomera nga bamuwa recommendations zikakasa nti yasoma National Council of Higher Education naye ng'ekakasa nti omukulu empapula z'alina ziri equivalent leero tugenze okulaba nga n'amayunivasite agamu abakugu nabo bataputa bulala ne tugamba nti National Council of Higher Education tusuubira nti erimu abakugu naye esalawo yetunuulira ebyokusoma by'abantu bonna mu Uganda ne bwabeera nga ye president university zonna ebyenjigiriza byonna mu Ggwanga biri biro National Council of Higher Education so ne tulowooza nti yalibadde yina okusalawo okwenjawulo naye yatuwandiikirako ebbaluwa ng'egiwandiike Electoral Commission ng'ekakasa nti omusiime Mathias Walukagga duka ekibabu asaanidde era empapula z'obuyigirize zifiitinga mu kifo kyayagala okontestingako azirina bwe kituukidde olwaleero ng'ate atakola mulimu gwa kakasa mpapula Electoral Commission yakakasa n'agamba Walukagga Mathias Zamba tagwanidde so ne birekayo ebibuuzo bingi NUP ekugamba egenda mu kooti omugezi w'ekibiina yagambye bye tuwulira simanye ebyamagoola bye mugezaako okwogera tetubimanyi ffe kaadi ya NUP w'Ebusiro East twaji Mathias Mpuuga Nsamba era kyetukyayimiriddeko n'agamba n'okugamba nti Electoral Commission ffe bye yasaze tukakasa nti si bituufu kubanga waliwo abakonfaminga abasatifying empapula z'obuyigirize National Council of Higher Education so kyekikyayimiriddewo awo saawa zino NUP egamba omuntu waabwe ne bannamateeka be bataddeyo dda appeal yawe mu kooti naye tulina okufaanamu ekifaananyi ekigazi ffe nga bannansi ku ground kikye tulaba bwe twakubamu tooki mu wiiki nakubuulira abalina interest okulaba nti Walukagga n'abantu ba NUP baluuzinga ebifo twayogera ntugamba nti akalulu kano ke tulaba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu atadde nnyo Mwami Museveni ku bunkenke ne tugamba nti baagala kukkakkanyaako nti pressure gye balifunye nga bagenda mu general elections baagala kusooka kujjamu bano abantu abamu be basuubira nti bayinza obbaleetera obuzibu ekisooka banoonya mu Buganda abantu basaba kunza abalungi kubanga Walukagga tosobola mujja kukunga ku lw'amaanyi wayina mu Busiro East kakati bw'abanga Walukagga bamumazeemu amaanyi agakunganga naye ali mu kwerwanako ku kifo kye
naye olutalo lwalwana kitegezo lwa president asooka n'aluvaako n'adda ku lulwe kitegedde kiri automatic ekyo kya buntu kubanga wali olowooza nti Walukaga abadde agenda kulwana ku kake n'aka president ng'abigasse wamu naye kati bamuteekamu embeera musajja wattu already amaze okuinvestingamu obudde ne ssente n'ebirala kati eyali badde aconcentratika ku ground eri mbawagizi ali mu kulwana mu kooti obudde buno obulawo buweddeyo olaba akantu konnyonnyola kakujjukiza lwaki speaker Anita Amongo ne bonna abamyuka awo bonna baali baagala okujja independent oba bajja unopposed. President Museveni takyalina maanyi gabeera ku campaign bbanga ddene ayagalawo eddakiika 5 oba 6 kati speaker oba omulaba yasooka okuba campaign ya president ne basooka bamatiza abantu kati mwe Museveni ajja kibayita conclusion so conclude kino kye bakola kati we tujja Walukaga abe nga yeerwanako anaagenda okwogerera kya Bobi Wine nga ffe tuyina we tutusenvudde so bino babikola bigenderere kuba bw'otunuulira ebusiro east amazima Walukaga ground yabadde aginywezezza era agiyina mu mikono gye naye bino bigenderere bo balowooza nti bwe banaakola kino kijja kunafuya Walukaga basobole okuyita mu ground nga bagenda bakola kibanafuya nti abantu bemulaba ano talina maanyi tajja na kusobola kino biki so this is intended okunafuya buli bwonafuya omubaka jjukira Mwami Kyagulanyi yagamba ababaka bazimbe eggaali tuli ku same different tricks same result 2021 Nuupu yali mu kooti ng'ababaka beewandiisa waliwo abaagamba omusango bwe gugisinga nereeta ababaka batono tegedde kati kuguno omulundi tebadde na musango mu kooti abaka bayo katubateeke mu kooti okategedde different tricks same result so Honorable Kyagulanyi agamba ababaka bazimbe eggaali zitegeeza ki nti abantu bemwesiga abali roya banasobola okukuuma akalulu ku ground kati ne babadde osuubira okukuuma akalulu ku ground batandikira ka mubaka omubaka ye main founder w'akalulu ka president ekyo nakyo njagala okitegeere kuba president abaera alina eggwanga lyonna mani power erina kuba mu babaka be ababaka ye mani power ya president mu kitundu ekyo kati n'omubaka be yamala dde okufuna abali royo basuubira bagenda okukuuma akalulu akake n'aka president tebali sure oba n'akakuuma songa eyo bwogitegedde kubanga okukuuma kusookera ka mubaka mubaka ye biggest funder mu kitundu kuba president ayinza n'okuba tamanyi agenda kukuuma kaluluke mu constituency ya Walukaga ng'amanyi Walukaga olina ba agent ewa Nambooze Mwami Kyagulanyi tamanyi bagenda kukuuma kaluluke wa Nambooze alina oleeta abakuuma Nambooze nga General Ssaabakunzi w'ekitundu ekyo yamanya bagenda okukuuma kati Nambooze kasita omupuulinga awo tunotandika omumujojobya ne be yali yafunedde abagenda okukuuma akaluluke be bagenda okukuuma ka president batandika okugamba tunakukuuma tetukukuuma kakati bano abatambuza ssente nabo batandika okuyita etwiki njagala ogituneza nero batandika okuyita abadde agenda facilitatinga taliiwo batandisa omuyuuya ani anazituwa kati abatambuza ssente bwe batandikira wansi tujja bba wa 2 tujja bba wa 5 mugire bwe muti these are tricks ez'akalulu buli muntu atasaanye kubuusa maaso kyova olaba waliwo president yali agambye ekintu Mwami Kyagulanyi ne secretariat ya NUP nti buli kaseera basobola okukyusa abasuubira okukuuma akalulu kubanga buli kaseera NRM eyingira mu system buli kaseera egula buli kaseera edeployinga so omuntu ate nga that is politics that is politics you can't say lwaki ogula politics wali mu nsi you have to compete negwe omukuumi wabadde asinga akuuma ku kijja kati batandisa omuyuuza ekijja bakikola kati ekijja bakiyita mu buyisi kuba omubaka kati ground taliiyo ali mu kooti naye ali mu kulwana kike so nsuubira obunkenke bugenda kuba bungi balabanga ekitono abantu baffe ne bayuuya constituency yonna nti bakuyuuya mu bawagizi bo bakuyuuya nawe ngo buli bakuyuuya gwe ng'omuntu bakuyuuya constituency ne electorate yonna naye Busiro eyo eri ku shake ground kuba Busiro east ne north oba ye north oba ye west simanyi eya Ponso bombi tebalina gwe baddiza bonna incumbent tebamudiza
gwe bateekerye wa Ponsubuga abantu bamugobya bagamba bamutwalayo butwazi abantu bamugoba abo ku kitundu kati amaanyi ge bayina akalulwako amaanyi ge bayina gambuleera chances nene nnyo nti NUP tesobola kajja waawo ku mubaka NUP ine emikisa egiwangula emikisa gyonna giri ku Robert Kyagulanyi Ssentamu amaanyi we gava kati ate dynamics y'obufuzi era zakyuseemukko nti abantu kati ebibiina babitegedde naddala NUP ng'ekibiina kyovala mu 2021 people are not focusing tulondaani nti zanero nzinedda ffe twagalagira kutikinga mbuleera nze kugambye wazi ni munamawulire badde manyi weerabidde kayinza okuyitamu kabuntu obadde ogera kutegeeza abantu ekyokola bagamba bwali olonda wasibuka empisa naye omunamawulire asobola kulondako wangi nawulire asobola olonda mu bokisi mwalondera genda maaso olw'omushana tekijja kuba ekyaliwo omushana awola mbadde ngusonye so genda maaso mu kifaananyi ekigazi eno ensonga tujogera deeply so that nti abantu bongere ogitegeera what is the interest in this ebyobufuzi ebyaddala ebyomunda byolina okutunuulira gwe omulonzi kakati gweoba oyagala NUP ne Walukaga ng'omuntu oba naddala ekibiina NUP omanye kikyosobola okukola okunyweza obuwanguzi bwa president kubanga waki oyogedde bwotyo nga ffenna tukyali ku debate tulinda kooti etubuulire ekiwandiiko kya Walukaga gurawundi emaze okutatanganyizibwa equivalent to S6 equivalence eno epimibwa etya for my case kansooke nkube Lwashande wano sekikulu Walukaga n'omugerageranya ne Lwashande Walukaga waakiri ebitabo bye yasomako ebitabo bye yabisoma ayinza okuba nga alemeddwa okugatta ono ne wali naye electoral commission terina buyinza kulekamu Lwashande musajja watu wa P5 ate n'eryoka ejjamu ono Walukaga kwegamba electoral commission erinamu abaana n'ebyana kifuuse ekitimba kya Nabbubi kino kikwata munafu Walukaga kubanga ye opposition ata yolwalooza yesibye empina Lwashande naye ayitirawo ku kantu kana aka Walukaga kibayita equivalent ndi Lwashande equivalence ye bagamba yakola training y'amagye egondi omuntu wadukira ku level ya general Lwashande mu byaddala aba ne equivalence etuuka mu S6 kuba okufuuka general mu magye there is a lot you undergo amagye agawa gonna ag'ensi yonna kasaga bamagye gwe kasita otuuka ku level ya general obeera ofunye nanti tetugamba alina senior 6 tugamba equivalence mu byakoze kati ne Walukaga I think naye ayina equivalence ya senior 6 atya Walukaga ffenna tumumanyi nti artist awandiika ennyimba eziri so educative mu nsi ezikulaakulanye omuntu ng'oyo ayina talent eyo ne university zisobola obayita ne zibabwa ne honorary degrees okitegeera ti Walukaga awandiika ekimansa nnaku awoze akola ennyimba eziri educative eno university lwakuba university za Africa zo zeewuunyisa zisobola kusiimayo like when do you award someone an honorary degree nga alina kyakoze right now tugamba Ssaabasajja Kabaka alwanyisa siriimu okitegeera ng'ataddewo emisinde na biki Walukaga naye yalwanyisa siriimu kati bw'oba oyagala kuyitaawo ngezaako mugatteko wali nti watuukira okumuwa ekitiibwa kya ssa bakimuwa mu kiina Kabaka nawe yamunona n'amuwasa kubanga tunoonya equivalence like gyoyagala okugeza ku ya Lwashande yakyaka mukyaka okitegeera kati ezo ndizo katuteeka Walukaga politically he's not a novice he has been a mayor kitegeeza alina equivalence experience oba kitegeera nti woba ogamba nti kino sikikuba yagamba wakiriko ono nno wa senior 4 kwali wogattako honorary eya title ssa Kabaka gye yalonda n'ogattako experience mu bwa meeya bwe n'ogattako mu literature we mu kuwandiika kyogamba woogatta ebyo byonna ebintu omwana wa senior 6 aba asinga Walukaga okutegeera
oba kitegera kyegezaako gamba kati nga tubatadde ne General Rashande ye general eyakuba emundu eyakola training nafuuka general ne Rashande sikimujjaako kuba na equivalence because being a general you don't just be a general olina by'oyitamu training gy'ofuna mu bulamu the management skills w'otukula okufuuka general like if you have been anywhere yango olina abantu b'ofuga you have the equivalence lwaki Rashande kikola kuwalukaga ne kigaana ekisooka Sekikubo sajja tunanonya bamulwanirako lutalo Sekikubo omanyi lwaki alipa kuwalukaga amanyi eno mu NRM tewakyali amulwanira lutalo yamanyi bamukubye hands down kati akwata kuwalukaga amanyi walukaga abamulwanira be bakyayina kumaanyi be bakyayina kusuubi n'embavu kati aleetamu walukaga asobole okufuna ka backup kaffe tusobole omulwanirako olutalo naye Sekikubo abadde ku saidi y'abantu yaleeta wano petition yegoba mpuuga mu parliament nero Sekikubo oyo mulaba be bayita baarchitecture b'ebyobufuzi y'omu ku abo abamanyi ebyobufuzi era n'engeri gye babizannya Sekikubo bino yali yakubayo dda tooki maaso yali yabayo dda mu kamyufu kenyare ng'amanyi n'ebigendero ebigenda omutuukako naye ategeka grounds engeri gy'anaazannya ne bakyabasobola omulwanirako yamanya eno mu maanyi g'abantu bw'anaabaawo ebifaananga bino tujja kugezaako omulwanirako n'anoonya ki ekisobola otuwa muraalo emulwanirako mu kaseera kali nga yeetaaga okulwana kyogamba tugenda oleeta okusayininga etteeka lya mpuuga nga ye politician ng'omukukunafu Sekikubo yali yakubyeyo dda toki n'amanya kino mu lunaku luli kyeki abo abaagala okunnwanirako kye bajja okuyimirirako oyina olwali omanyi nze ni munnamawulire simunnabyabufuzi omusajja yali yatunulayo Sekikubo yali yakuba dda zi floodlights bwe ziti ne zaaka n'amanyi sebo kana akalulu k'okufuna owa MP oba okuteekateeka okugenda mu kamyufu ku ground eyo nsobola okuwa example Sodo bwe yali agenda kuvuganya mu lwala mwala wa Kuteesa batugamba yali yakola dde emirimu ku ground emyaka nga 8-7 emabega bowa holes na biki yali yabikola dde emyaka nga 7 emabega omanya ateekateeka ground kakati Rwashande tatandise mwaka gumu nti ayagala kufuna bubaka bwa parliament egundi lw'emiyaga county kitegeeza amaze emyaka egiwera 6 oba 7 ng'ateekateeka oba oyitaayita mu kitundu n'owulira wali kapati n'ogamba kyekiri awo waliwo omuvubuka ataddewo awo nno taapu z'amazzi vubuka ekimuteesa taapu z'amazzi mu kitundu ogenda omukolako olugundi olugoberera kebera ng'alina interest kuba naawe omubaka obeera ne benfooma bo ku gurawundi kati Rwashande sisiimu eno nga ffena twali kitya begenda kukyuka Mwai Museveni ne banne General Muhoozi n'abalala bageza kuleeta ab'amagye within the system Sekikubo yali amaze okuwunyiriza n'amanya nti teke endidde ku luno sisigala naye ng'omuntu abadde incumbent ebisanja bina n'amanya nti nasobola okuteekawo resistance n'abantu engeri gye basobola omulwanirako ng'alowooza asobola okukola ki okivaamu Sekikubo yalwana nkola ya Maama Kadaga kitegedde paka ku Mujaasa Asembayo naye n'Omujaasa Asembayo bamukuba kibooko n'engoye ne ziyulika olaba nakati kyamuvudde mu ngalo naye akulaga nti akyalwana paka wa tasobola kajjayo nga independent Sekikubo ng'akajjawa eyo olw'emiyaga kajja kuba ka musaayi already n'akamyufu kafiiramu kajja kuba ka musaayi it's a command from above already a constituency amaanyi agasinga ga NRM kitegedde so bajja kwekuba paka ku Mujaasa Asembayo ate kati Sekikubo talinayo mujaasi alwana na mujaasi yennyini asembayo genero kati Sekikubo muleeseemu nga nkusigira ekifaananyi ndi musajja atu newankubadde alina byayogera ebiri ku interest y'abantu eno anoonya bamulwanirako tumulwanireko tumulwaniddeko ekimala ebisigaddewo tetukyabiinako busobozi ali oli muntu mubi ogamba oti ate olwaniddeko omusajja ekimala Sekikubo ffe twamulwanira ddala okuva eri mu sensha motion ekyazijjukira nga tuli wamu naye
ne tugende lw'emiyaga ne bakuba abantu mu kabifu nga tuli naye naye alwanye naye wasa kikubo wabanga alwanye okuva eri naye kizibu twatuka mukali akalulu yadduka ne yeetonda naye abadde alwanye kuba Rebel MPs alabika Yerasti King Sekikubo abadde alwana Yerasti King of Scotland of Rebel MPs Sekikubo abadde alwana naye bagamba omanyi waliwo alwanira ku Ssengejjero batavaako alwana bwanywa alwana bwanywa ati twagala aveeyo alwanireko eno nga tewali kunywa Sekikubo twamugamba bwe kiraba ekinuka kivunze keera ku makya okole pressure ogamba oyingidde enkola tekyasoboka wano ng'abantu abale tulabye nga bavayo nga bagamba ekintu kikola ki naye bw'asigala ng'alwanira muli kitegeeza ali comfortable ebittafuttafu bye tugezaako kulaba nti bannayuganda nabo babifunako yali comfortable talina buzibu ogambye alwanira ku kita ku Ssengejjero wali bwe kyusaako ng'ayiwayo akagiraasi bannaye mwena mulina okunywa ekyalo kyonna kifune bannaye nkyabalwanirako nnyo kati Sekikubo naye nga bali bateekawo layini tewali asalayo okujja eno mu Ssengejjero nkola temujjako opposition yaffe temujja ku ki Sekikubo naye ali kuba na protecting gains badda nkutte tosobola tokkiriza niraawo musajja akuba toki mu nsonga tokkiriza Sekikubo waliwo bangi abatujoyininze eno kubanga walwanira Ssengejjero lyennyini naye agamba naye talivaako kitegeeza it would be a big plus senga Sekikubo ya defectinze n'ava mu NRM nadda ku opposition party this started earlier he knew okitegedde kubanga Sekikubo yali yazimba ground awo ng'agirina singa ya defecting awo n'agamba ekimala n'agamba Sekikubo ne baali muwangudde mu kalulu ako naye ng'alesse legacy n'agamba abasajja ne bayisiza bubi abantu olaba yali akoze wala kibayita okukola amawulire okuva ku sensa motion singa yagirirawo n'agamba abasajja banyigiriza ekimala nsaze NUP awo yali muwadde flag katalina gwe yebuuziza nako twandibadde katulina kye tumulwanira twalibadde tumulwanira nga tulaba owensa ne group gye twogerako protecting gains nayo mwali mu magezi akuba kawerekera mu munwalireko eno tolaba yekwata kuwalukagga bwagira bwati so Sekikubo anoonya naye bamulwanirira naye nga akozesa abantu bamulwanira naye ku ebyo byagala okukuuma ye ng'omuntu so ffe kiba tekitukolera Sekikubo tokitekutte kuyiseemu buyisi walina okulokoka ke kalibo bweri ke yagamba bugembe oyinza kwagala sitaani na Katonda exactly thank you so much tosobola kwagala sitaani Katonda ng'okola ki bombi obaagala you have to choose side yalifaananyeko bannambeshe basiniya gundi be ku level kwali bannambeshe bagenda okulaba ng'ekintu kikoze eki kiganye ne bakyuka ne bagamba gundi anoona ashabwe ne bagamba oshabe ne bagamba waliwo oli omwana Ssekabira Baisha Kabanda bennyini badde ni Ssekabira baavaayo dda balwere ne bagamba omugendo gono katugende nagwo kubanga ebintu eno mu NRM bikoze ekibiganye bitugezezako kupushinga equality byonna tebikyakola so Sekikubo tumuleke nga tumaliriza omusango gwa Walukagga bw'ogezaako wali kyembadde ngezaako okulaga kino kyobadde oyogerako nti naye bw'otunira ebintu bye obukugu bwe byazaagattawo Silver Shoe oba National Council oba abatunira ebyobuyigirize babikonsideringa alaba bakonsideringa ebyakyaka mu kyaka anti kyembadde nkugamba tukkiriza nti waliwo gye bayita okuplayinga double standards mu bitongole byonna ebya gavumenti kubanga leero bw'otunuulira nga oli agamba Walukagga S4 agirina ebintu bino bizze binnyonnyoka bulungi nakugamba lwaki bayita president nti eno yabadde president mbi nti waliwo wa all level agenze n'akola aptitude test nga luwo n'obukakafu mu third year agenda mutikira omwaka ogujja kitegeeza alina equity ya S6 kati wuliriza Nero mu mateeka waliwo we basobola okuva ku mateeka etteeka ligamba ki ne bagenda ku kye bayita common sense ne bagenda ku kye bayita common sense ate kooti ya Uganda esaza emisango mingi egyokulonda ng'ekozesa common sense waliwe bagambanga akalulu kabbiddwa naye we tutwanula kiro ze babbye tezikyusa byandiko bwe tutunuulira obululu bw'engeri gye bugizeemu
bwe balifunye obwabbibwa bwe twali bujja ne tubugatta kwono wamu owokubiri tebwadde bukisobola kusuusa kalulu oli akulembedde kumugjayo okategedde ng'awekozesa common sense. Ekyo nakyo njagala kikubulya kati ate common sense ekozesebwa nnyo abalamuzi ab'owaggulu high court kyova olaba nzikiriza nti ebitongole bifunye biriiriddwa enkuyege ne bijjamu n'ebiki enkuyege bwe zirya bintu bifuuka ki biwowongole omubuzaako ng'omuganda ne bijjamu omuwulenge kale biwowongole kyetuba tutwala omuwulenge kye kituli ekibeera wakati mu muti kati ebiwowongole tubirabye nnyo mu masiga essiga eddamuzi naye tekijjaawo nti mukyalimu abensa I repeat ekyo sikibaddeemu nze nkirimu sikibaddeemu badde sinategera woolaga anti wuliriza nze nkyalina essuubi nti nakugambako wano nze bampita Faruku Ali nakugambako wano nze siggwangamu ssuubi mu bantu bonna nga bwe nkugamba leero tuyina Robert Kyagulanyi Ssentamu ayina byayogera mu campaign rallies agamba abantu nti we have bad commanders but not all police officers babi nti naabo wala bebasindika ku front okuba abantu bajjawo lwa command ey'abakama baabwe order nona given denge ebintu bikyuse those ones will join us nga wetwalabawo n'omusirikale wa prison abadde akampe yabaawo nayogera ebigambo na omupoliisi atasobola kusomesa mwana we si yasoose tubalaba n'abalala ku mikutu bangi balaga obutali bwenkanya bakirumira we baali so mu mbeera eno nga tunoonya obwesige obwenkanya mu ggwanga ng'eggwanga liri ku mbeera bweti lisolopi nga liggwerayo tujja kulabayo abantu abo bavaayo nga bansa batuwe obwenkanya wakati nga kooti etendewaliddwa mu kalulu ka Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kooti Justice Kisakye yayimirira n'agamba I don't care how many are rulings in favor of the government nze Justice Kisakye nkakasa ebintu bye byabadde bya mazima olaba ekyamutuukako it doesn't matter as long as asigala yimide ku mazima ensi erimwogerako ng'omukyalo omuzira so omusango gwa Walukagga nagwo tugusale using common sense nti ogaana omusajja leero mbu talina senior 6 naye nga next naye omwaka ogujja bagenda mutikira be ne degree okategedde kyogamba okategedde bulungi bino byasomye 2 years tebisobola kwenkana senior 6 okategedde bulungi okay that's where I was going over that's where I'm coming from nti Walukagga n'obukulembeze si gwe mulundi ogusooka nga tukozesa common sense nti abadde mu office y'obukulembeze y'abantu abangi abasinga ne constituency gyagendamu adeliverinza atya omusajja balaga ekizimbe kyazimbye awo okitegedde kitegeeza leadership adina is a good leader talabisa mivuyo gyonna gya bubbi track record eri clean does the country need such a leader? Yes, it does. Exactly. Kakati gwoba mulamuzi n'otunulako ku side eyo n'ogamba kiri bwe nkivaako omusajja ono Walukagga tumutunulya tekifaananyi ky'ekigazi biri baddogezaako kunokolayo nti sajja ekimansa nako bigattako kabaka amuyise essa common sense wa kugamba atya nti ya performing atya abadde atya atambudde bulungi oddayo n'otunulya ne zino zenkugambye institution zino ezamurecommendinga basobola zeebuuzaako mu kooti apiru ogikola ekulekamu mu kalulu esooka n'ekulekamu kati watya kooti negamba mufo ky'okuswala bino bitagala tuswalemu apiru katugifune tugikwata omusajja alayire banaamala omutikira omusango gujje ogambe nayenza okusinzira onalina na diguri odireyinge anti waliwo kye bayiterako era kiddeko ku common sense oli gwe tubali twogerako okategedde nero nkuvuga speed oba ngezaako kuba ekifaananyi kyolabako nga kisobola ngezaako kukyusa mu mbeera otandika okuba nga akkiriza leero munabasa katooki gye yalonze oba yagijjeewa kuba eringa sitima kakati ebimu nti omusango guyinza n'okuba nga etteeka ligamba kirala kale tugambe talina equivalent
ngaba bwe bagalo kisiiga nga bannaffe gye bagenza abakugu ne bagamba maybe it doesn't have the equivalent nga biwalabyeko naye tusobola kivaako etteeka kooti negamba tugenda kukozesa common sense kikirizibwa in whose interest kyekiye nasosa okubuuza ati interest eriwa interest fena tulabe mu kalulu kano kusuula ababaka bannu anti nakikuddamu interest twajogerako mu bintu byonna naye nakugamba nti mu kalulu kano akawalukagga oba mu nkola eno okumanya nti ani asigala ani agenda nakuwa ebintu bisatu nakugamba ekisooka interest waliwo omukulembeze ow'eggwanga waggulu ayina entebe yayina komandi ebiseera ebisinga kubanga ya appointing officer ku masiga amalamuzi ku masiga gonna ge twogerako abaagala okujja ewalukagga yeye oba bano abalala bamukolera abaagala abalidde nnyo ssente ze bamugamba okubya ettooki naye kankukuba akaama to use common sense interest y'omusango guno tumanyi mulimu land friend who can be there and say owaye gogo tudde mu muganda wange ukoze otya nero ali we bakuleete wange nkozesa omusango abaleese okulopa ondunulira teriso ya nero gwe wange kati bugudo omusango waki common sense kizibu kakati mulimu gwe wange a land friend kankujjukize Mwanga Kivumbi namboze bakireke bayina mikwano gyabwe enfanfe n'olwa interest ya public ne legacy zaabwe n'omukululo bamuvaamu so there can always be that special lawyer oba judge gwe nkugambye nti tafa oli mukwano gwange naye ye agenda kusigala wange omuntu olw'omulimo gwe n'obukugu bwe ekyokubiri nayinza okuba public interest nga bwe nkugambye this is a public interest matter kubanga amazima omusango gwa walukaga it's a public interest matter tekyali ku individual tekyali ku constituency nga Busiro East public interest ateri mune it's a national interest institutions nene nyingi ndi universities zifulumya abana ku level ki exactly zisanide mubalese mutya national council eno esigadde credibility egumba ndi oli waleta kipapula ki from national council tugenda kuddamu kiwe ekitiibwa tegedde you ne St Lawrence tuyina National Council of Education ate electoral commission ogiraba evuya bwetyo tugirabye yonge evuya basobola gisaddaaka so gisaddaaka evuya bulijjo basobola gisaddaaka ne National Council of Education because wamayo ebisobola okubeera derived by changing the chairperson ate babakyusa buli bwe bakola obululu basobola n'okugamba nti maybe basaze bubi kubanga bo sibe bavunanyizibwa ku byensoma they have a way out bayina way out ne National Council of Education ne university toyina bw'ozijjamu kubanga zino ziriko accountability ey'amaanyi why producer ndaze nti show enyumye nyeno naye tulina ogikuba weewaawo kati mulya nnyama emakinde byatandise dda tulabye Walukagga afunye n'abamulwanirako mulya nnyama still a nope candidate manyize nsaba okusonyiyibwa Ali Faruku Mutebi sije linyalyo muki kaka sigala ngopita Faruku Ali nina kyenjagala Ali Faruku kale Serunjoji kale Serunjoji tugambe Kizito Ali Faruku Kizito senga nerere empapula ze nga ye Ali Faruku Kizito mba ndi awo nga ndaba Ali Ian Kizito nze kasita obuyigize bujjamu nti n'akyusa erinnya mikono nga mpanika pulidde musajja wange nno mwagala nnyo akubira ddala ekikopo ku stock shows era musajja w'amaanyi wa ground ali mulya nnyama atandise owulira abamuyita Alani mulya nnyama kiki ekigenda mu maaso gwe makindi ekisooka ali akabuuka ekisooka tewali njagala kati kwogera ku facts about ku bintu ebimu tewali tteeka ligaana muntu kukyusa mannya
Era sigamye nti oba uliriza bagamba omuntu akola ki bagita swearing affidavit nogenda mu National Gazette. Okay, exactly. No kyusa amanya. Nenjagala kuzzaayo lwaki abantu olumba kyusa amanya. Nsobola okuwa example leero. Oyinza okuba ng'erinnya wetuuma erinnya nga bw'olaba omukyala gwe bayita Nabbosa. Ng'erinnya alifuna mu mizannyo ne likwata. Nga olaba Nubianili. Kati ogenda okulaba erinnya eryo mu kaluuko ojja okugendamu oba oyina ekintu ekirala kyoyagala okukola nga kya community ng'erinnya eryo bw'olikulembeza lijja kuwa boost. Lijja kuteeka ku mwanjo okusinga kyovala abantu bagamba omuntu agenda okutuuka eri nga abantu eno balaba linnya ddala ate waliwo erirala libalina mu public. Era nze singa nali Nubianili erinnya nali ndi gazetinga nendyeyita. Yali gazetinga. I think ku posters endirabyeko. Guliko bukedi. Ali buken Nubianili. Okitegedde? Kakati otunuulira omuntu ng'erinnya eryo atambudde nalyo likoze ssente limuwadde tutumu abantu balimanyi. Naye nga erinnya eryo si erinnya lyayina ku academic documents. Ate nga time ojja kwetaaga ng'wetaaga academic documents ozitwale wala nga zogenda okupresentinga ku kyogendamu ekinene. Ng'okwesimbawo oba okusaba omulimo oba okukola ki. Nti sebo ngende ebiwandiiko byange mbikyuse. Tekeko Zanero. Zanero. Abamu bayiza the big papa. Olaba ebintu byonna ebyokusoma nga tebiriko Sekanjako Moses. Kabaka awedde mudda. Kitegedde. So abantu baffe ebimu ebyamanya saagala babikulembeze. Nti mu lunaku lwonna ate kati kiri open bakiteekawo. Abantu bangi bakyusizza amanya and it is okay. So long as you provide court orders ne gazette. Gazette. Tuba tukuta tewali buzibu. Ate bino bagamba mbu yatola senior gundi mu 2014. Kati ekyokubiri musajja aba yagenda kwa adult education. Ekyokubiri waliwo be nalabye nga bamukuba empapula waliwo empapula zibatambuza okwo ezitawera bulungi ezijjudde emyenda. Kakati wuliriza njagala kusomera UNEB rule eri clear egamba bweti. UNEB rule is clear. To get an A-level certificate, one must have scored a subsidiary pass. 0. Ojimanyi? Subsidiary pass. That is average. From a subject offered at a principal level. So anyone with O, with 0, not from GP or submath, qualifies. With E. Inakuba E. Uliriza. Qualifies for a certificate. So the person Mulyanyama yayita A-level. Kwezo ze batambuza. Simanyi. Kuba emyaka nze ndaba gye boogerako n'emyaka gy'omuntu byanjawulo. Simanyi emyaka gye simanyi. Waba yatula mu 2014 ne 2016. Ebyo biramuso abamu bamanyi okuyongera. Ebyo biramusolo bye editinga. Naye Electoral Commission bwaba receiving empapula ezo ne munominatinga. Kuba empapula siziraba bannaye naye naalirabyeko ku myaka. Empapula ziveeko. Empapula ziveeko. Okiwulidde? Nero. Electoral Commission. Nakyo katuwogerewo. Nga tena nominatinga ba candidates bonna abatwala empapula zaabwe. Yabasaba certified copies from the National Council of Higher Education. Nesagala kwogera bintu bya street. Nkukubira akantu ka Mulyanyama. Ndakwaga eri political ekoze political statement. Naye akyalina chance yogenda mu High Court. Basera bidendoza mu Election Act. Munabwe namugamba ngatuwulira obuyitayita ku ground. Yogenda mu High Court okwongera okakasa. So esawa zina mawulire gasansabaga era it is a political statement mu ggwanga lyonna. Naye ekyo kino the game is not over. Ompira gukyaliyo akyalina akawaayira akagenda mu High Court. Ezange zaawukana nze ebbaluwa gye nteekayo gye baagala ya mukaaga. Ekyawalukaga kyali nti wano yayingira atya wano yayingira atya. Nze baali baagala mukaaga. Abaawo aba baali bagamba nti nakozesa mpapula za muganda wange. But they never prove. Tebaleetanga proof. Kubanga ogamba nti nakozesa bbaluwa za ABCD olina okubireeta.
so era nagendayo mu tribunal. I think so kiri kyawukana nnyo era saagala gwe olabako nga ndi mawulire nga nkirwanirira kubanga essomero weeriri na ABCD sikyange. So Mulyanyama yagamba abamutwala mu kakiiko, jjukira naye mu kakiiko gyali kati kankukubireko abamutwala mu kakiiko. Funayo obujulizi obulala nga Mulyanyama tabeerangako Mulyanyama ali Nganda nga yali Alani Nganda era ng'agamba yakola empapula za S4 mu 12 ne S6 14 nga ye Alan naye nga ate amanya akozesa Ali kati ate alayira 2016 okukyusa amanya ekyo tekisobola kusoboka ate kutubuulira Ali yani eyatuula empapula kuba ye yatana bakufuuka Ali kati kikatira ensonga yange nagamba akakiiko nti ono Mulyanyama si yatuula empapula ezo kati yalina okinyonyola ono alabika wa muti. Owulidde nkakati ebintu byatabuse ku mutala guno abalwana omuntu yenna aba yeesimbyewo olina okusooka n'oma interest zaabwe ziri ki alwana naye olimu ayinza okuba ayagala position yo nga bwe walaba kye twaliko nti muganda wange Tafubi naye yali ayagala era y'omu ku baali balwana Mulyanyama ku bya academic documents naye tujjukira bulungi kyava ku ki nti naye basooka mu makadi bw'abanga ow'omuti yalwana wa NUP kiri automatic kiri mu girasi ensi yonna ekimanyi nti omuti tasobola kuwagira wa NUP so saagala nnyo bbi wabudde bye naye njagala kukubuulira ekintu ekiri ekisembayo nti Electoral Commission bw'eba teplayinga double standards eyita abeesimbyewo baleete certified copies okuva mu National Council of Higher Education. National Council of Higher Education eyina data w'abantu bonna abaasoma n'emyaka gye bakola ki gye baasoma so before nga tennaba stampinga ku copies okuba certified checkinga from the list neefuna obujulizi empapula ogenda oddu stampingako okutwala mu Electoral Commission ng'emaze okukakasa this person went to school ku myaka gino ne bwe giti so bwebanga Electoral Commission ewakanya National Council of Higher Education kitegeeza waliwo obuzibu kitegeezerekerawo okusindikayo abantu kuba ye erina kapasite econfirminga kibanga bwe nnakuwa ekicupuli bwe nkuwa ekicupuli bwoti sigenda mu Bank of Uganda nkikebera bukebezi nga nzi okitegedde oba oyina kubanga kati waliwo obugundi buno obutaala kati bw'oba okayina teweta kubanga mu Uganda eyaweeba akabalubu akakebera ebicupuli by'empapula z'obuyigirize aliogu kyokka ate wamma weewuunye waliwo abaagendanga ne certificate zaabwe okuva mu UNEB Electoral Commission nebagoba nebagamba twagala baluwa from certified copy from National Council of Higher Education kati ate maze gireeta ate kati ongamba go verify why didn't you become the National Council ayina akataala akakebera ebicupuli mu Uganda yonna eyakaweebwa ebyenjigiriza aliogu National Council of Higher Education abalala bonna tebayina butaala bukebera bicupuli mu ggwanga kitegeeza Electoral Commission tugirinde kukubala kalulu nakategeka kayinako obuyigirize kutegeka kalulu nakukalangirira webikulema awo kooti yeramula high court kati etuleke okay owaayi omanyi leero bitwenaziko batoki mu nsonga omukulu bino byetwogedde leero olumu biri tekinike ebbiti so byetaaga omuntu okutuula nannyonnyoka olina okutuula n'olaba shotokoowa nonyonnyoka ogenda kukola kirabaffe ate obukugu obusinga onaabujjawo toki mu nsonga bitwenaz bannaye magoola yavuddeyo awo n'abeeranga essanyu ly'amalembo gemaziga gente n'agamba natudde muganda wange Walukagga ne tukkiriziganya ye leero mwandimulabye wano ng'atudde nga Ali ne Nero naye pressure zaamukubye newe nandibaddeezo yayogedde ebigambo byonna ne bifukumuka nga biragira ddala baasazeewo dda wabula njagala kuba katambi ka Ssennyonyi nkuba Kamagoola kayina kakeka ye candidate wa national platform tebanga bamutadde mu AI malayika mulimu atali mu AI kakati ng'embeera namwe bwe mugiraba nze Magoola nze ka candidate w'enkyukakyuka asigadde
Speaker candidate aliwo ngandi ku ludda lwa opposition entuufu. Olw'okaano luno nge tulimu olwa Busoga East constituency nja kukyogera mubaddemu abantu abali main oba major. Tubadde bameka? Bana. Tubadde bameka? Bana. Bw'ojjako Walukagga oyo omu n'ojjako Kiyimba kuba Kiyimba wa yero fero tetumwagalira tatisobola kumwaka ki noleeta nze kati muyita omusajja omulabbayi Sseggona bebasajja abadde ebbanga lyonna nga beekweka mu opposition ojjako abo abantu abasatu waba wasigaddewo omuntu atya era njagala kino okukiddamu okukinoganya ensi ekitegeere ne Busoga bakole ki Magoola wa nkyukakyuka Magoola wa NUP kati Magoola nga amaze okwogera ebyo byonna babuuza Ssennyonyi wuuno Magoola katambula nnyo ku social media bagamba nti batudde ne mukkaanya nti obuwagizi mwami Walukagga nakkiriza okumuwagira NUP amaaso ekyagatadde kwani mu mbeera gye tulimu nga twolekera nga n'ebya Walukagga bwe bikyayinda kirungi wabadde onyanjula wampisa omwogezi wa National Unity Platform so ekibiina bendera kyajuwa Mathias Walukagga yes waliwo abaamuwaabira era nga bali mu lwokaano naye niye boolyawo kye baagala okufuna tebajja kifuna kaakati ffe ng'ekibiina ne munnaffe ensonga zigenda mu kkooti kubanga akakiiko bikaasazeewo si bituufu so tewaliko mulala aliko ddusu lya kibiina togana nziremu byenkubulidde tewaliwo mulala aliko ddusu lya kibiina ekibiina fulaga kyajuwa Mathias Walukagga akakiiko kamujje mu lwokaano wajulidde mu high court kubanga gyasaliddwa tuwulidde ekyebuuzibwa Magoola kali akalala kabaddemu oluyimba lwa Bobi Wine ntidde copyright we yabadde agamba twakiriziganyizza ne muganda wange Walukagga kati nze nkutte fulaga ya NUP Magoola ajja n'asaba kaadi era abadde muntu mulungi nnyo mu NUP paka we bamumma kaadi ndowooza n'amisbehavinga n'asitandika independent waliwo n'ebigambibwa nti mu kibiina bamugamba bye yayogera omwo naye akatambi kalimu oluyimba lwa Bobi Wine ntidde copyright show yaffe kuyiika lwaki yakikoze nere ekisooka okweyagaliza kyabuntu naddala mu byobufuzi bino bye tulimu Magoola yavuganya era mu 2021 kaadi era ne batagimuwa ne bagiwa Sseggona era mu kalulu ako yali wakubiri era najja ku independent oba kwolo yali mu kibiina kirala yali mu NUP anti NUP kwolo teyalina kamyufu yaselectinga nga buselectinzi yalaga interest ne bawa Sseggona najja ku independent obyerabidde kubanga ne Roy ekimu kye baali bamulanga tebamuwa bawa Bashir obujjukira bulungi time bakozesawo time entono eyo selecting aba candidates bwe twogerera leero nga olaba waliwo gwe kiyuugako okweyagaliza si kibi naye tulina okukitegeera nti NUP ina values kwetambulira n'obukulembeze bwayo era ina decision kweyagala okutambulira Magoola Walukagga batafunye nga bwe nakugamba nti oludde engeri gy'abadde amwogerako nti ng'oggyeko Walukagga Magoola naye akimanyi nti akalulu akaamaanyi gaako gali mu Walukagga ne NUP nti NUP gwe n'agamba nti ne Walukagga kubanga Walukagga ajagerera ku bigendera ku NUP kyenakkiriza oba kye banabakkiriziganyizzaako naye fonna nga wakyaliyo okuteekayo okwemulugunya mu kooti ye NUP eri mu kukola nga entity egoberera amateeka teyagala kutandika kwogera bintu ebitayidde
kati ye kyasitaniya kwekyo naye nabadde mpulirizaako saaba wa omuteresi w'ensawo ya NUP Katana treasurer Katana yagambe we have so many people abali mu lwokaano olwo betusobola okuteekako emikono so ndi sure nti NUP bwetaafune kusalawo kulungi mu kooti tejja kumala galeka kifunga kiri vacant so magola ya papye bupapi magola ya papye bupapi nga ogambye okwegayiriza okweyagaliza kitegedde ya papye ne yeyagaliza mangu era natandika n'okuba emibala naye si musajja mubi simumanyi nnyo era saagala muwaako bujulizi bwonna kyemmanyi nti baakamu makadi emirundi emeka ebiri ekibiina kimanye ensonga lwaki tekimuwa kimanye ensonga lwaki tekikola ki tekimuwa era ne kiraba nti waliwo abamusinzeeko naye akkiriza ng'ogambye okujjako walukagga wesanga ku luno walukagga yamusinga saawa zino walukagga bw'anaaba tafunge kooti esazeewo nga bweyagala not in his favor NUP kyemmanyi ejja kusigaza obuyinza obwo obusalawo ani gwekola ki gwenakukadi naye okweyagaliza si kibi si kibi era nawulidde dda abatandise omukuyegera n'okumuwa amaanyi nga tumaliriza Alhaji Mawo Nobert Mawa mpozi ye Minister of Justice and Bichi Constitutional Affairs bade nerabidde anti simayi lwaki badde muyisa Alhaji omanyi oyagala buli omu abe haji Mawo 7 nkofira z'ekisiramu olwo bwazambala waziteekako ngeza bujingo adi Mawo yali esimbe okuwa president nayingirako mizikiti ng'enkofiira azambadde nate enkofiira anyway Mawu yavudde ku ICC najja n'agamba poliisi akalulu kano mukoze bubyeffujjo naye nga akalulu kano kali katandika twogere kalulu konna tumalirize ne Mawu akalulu nga katandika ali atusuubiza waliwo ekibinja group of 5 muli DF muli biki jema bali ku side emu then the bad ones PFF ne NUP nga yalagira ddala kukyusa obuyinza transition tegenda ba yakalulu era n'agamba kano kagenda kuba peaceful nnyo era nikatandika netugamba Mawu leero yalabyeyo jukira ye ajjako dda natugamba ekyamutwala mu ndagaano ne President Museveni transition olwali okujogera oyina mu ndagaano ze gasaabisoma yali amusi Mawu nebange emutabukidde ne kuna ku kalulu tetulowooza Bobi Wine era n'agenda buli wamu nga tewali amukubatiya gas bigenze okutuuka wano etuli olwaleero nga lwota kubatiya gas oga Mukama Katonda yebale nga kyewuunyisa obutakuba era yabadde ekasese ebundi bujjo ne batakubatiya gas naye nga amaje mangi nnyo tugamba kyewuunyisiza abasajja bakumya obuntu bulamu kisobola okuba kyavudde ku statement ya Mawu gye yaje mu ICC tugenda kutema emirundi 3 mu bwangu ekisooka Mawu nga tutandika akalulu yalaga nti ali ku side ya Mwai Museveni era n'agamba nti byayogera so official statement okuva mu DP naye ye ng'omuntu alalize behind Mwai Museveni era gwawagira naye tukimanyi bulungi nti DP ye Mawu so statement ya Mawu etegeeza DP okusalawo kwayo ekyokubiri Mawu yatugamba akalulu kagenda kubeera peaceful ketwalaba nti after some time tekali peaceful naye tugenda kutuuka waawo njagala kwogera statement zayogedde ng'avudde mu ICC kubanga ziri contradictory zawukanira ddala ne bakama abe bakkiririzaamu zigwa mu a few moments later ebigambo bya Mawu ebyasooka yalaga nti NUP kalinga kabinja k'abayeekera kitegedde kebatakkiriziganya nakwa n'enkola yaako ey'ebintu tugenda okulaba walitawo ekiseera ekivannyuma Mawu n'ajja ng'agamba ajja kuuta n'akalevu konna okulaba nga yeegalira NUP ejje mu iPod esayininge NUP ejja mu iPod agigoba bagaana okugiwa ssente owulira ebigambo yejja beekyusiza ku bbala alinga nawolovu yagamba ayagala gyegayira akute n'akalevu ejje mu ki Mawu ayagala kugula linnya lya Jose Chameleone kalinga katego NUP etuuka yeetaaga ssente egamba kale ensonga zikyali mu kooti twaziteekayo naye naffe katujje tujoyininge tufune ssente zinakola campaign Mawu ne yakomba kwirima ne bagamba temujja zifuna temala gayingira mutyo tugenda okukizuula nti ssente baziwadda bebaziwadda ndoozi wali wabategeera era ne Mawu n'agaana Electoral Commission okugaba ssente yawandiika ebbaluwa ssente baali baziwadda bano abaffe ab'e Masaka ne bannaabwe ka group of 5 kali kafuna ssente ezaali zirina okubaza NUP
Mawe ebigambo byeyogedde byalaze nti there is a lot of pressure ku international community nga batuze twogera. Nga ye Minister of Justice and Constitutional Affairs, police evunanyizibwa okubanga ekuuma akalulu ne Electoral Commission. Nga ye Electoral Commission ye primary factor mu kalulu kano. Ngeyambibwako police. Bonna bagwa mu doketi yani ya Mao. Kati bamubuuza ministry ye ekola kinga bino byonna bigenda mu maaso. Wala bamuyita mu ICC yennyonnyoleko. Kati agenda okuvayo nga pressure emazo mutembejjirwa basajja batiisa. Kaso ogano ena kuba sanctions zigwe naye weewunye. Weetuna muno ogamba ku bino ebinnuma ku bulamu bwange neetaaga specialized biki. Muluma sibimanyi. Omuntu w'okula ddala nga obulamu butandika okuba threatening. Ffenna byonna lyekkubo. So abakungu ba gavumenti ekisinga batwala ebweru kujjanja specialized treatment. Kuba muntu bwagenda balemeddwa gyekolera wano. Exactly. So Mao yakomyewo ng'ayogera birala ng'olulimi luteredde. Kakantoka kubidde bannayuganda Kamau nkakuwadde awo kankanoonye kakubira awo bannayuganda kakwedeza mu inbox awo. Mao yavuddeyo. This is not just about one political party. What we witnessed in Gulu is totally unacceptable. Gulu is known for tolerance. Gulu is known for encouraging peaceful debate. And I have urged the Electoral Commission to take charge of the campaign processes. The army and the police support the Electoral Commission. The Electoral Commission is the lead agency. So when you see incidents like this, that's a failure of leadership on the part of the Electoral Commission, which they have got to deal with. They have got to show a red card to the individuals who are at the forefront of fomenting violence. Many of the people who are behind the violence in Gulu have recorded videos. They are known. So it's not enough to say there's going to be an investigation. I think the Electoral Commission already knows enough about some of the individuals. Chimaro jakategaya abantu. Kati Mao bigambo yayogera. Agamba Electoral Commission eri mu kubuguyaza banna Uganda. Ebyaliwo eggulu waliwo n'obujulize bw'enkukunala. Videos zaaliwo. Ereme kwesuulirayo erimu kubuzaabuza banna Uganda obujulizi bwe buli okukakasa nti abantu n'abantu abakuba abantu buli wamu buli omu abalaba. So ereme kwefuula ng'eyogera softly kubanga yekulembera ebyokulonda byonna yevunaanyizibwa. So eveeyo erage nti akalulu kano yekakulembera era yekalinako obuvunaanyizibwa. Ebigambo bya Mao ebiseera emabegako tebibadde bwe biti. Kyogera okulaga is working under pressure. Those who don't want to follow the law, we will help them follow the law. Ng'ayogeza maanyi n'obujinza. Kati saawa zino ebigambo bikoze eki bikyuseemu. Era ku nsonga eyo waliwo ebbaluwa ezaafulumye nga ziva mu mambuka ga Uganda eyo abakulembeze baayo nga bagamba Electoral Commission ku kyali eggulu tebasobola kukikkiriza. Era bw'okootinga ebigambo bya Mao n'osoma ne documents ezo olabira ddala ng'ebigambo flowinga kyekimu. Ne father gwe twakolako juzi n'agamba Gulu is not a property of NRM. They are Choli. Yes, n'agamba if soldiers are here, come and shoot me. That shows you the gravity of the incident. It was so bad. Yes. So, era abakulembeze bagambye n'okugamba nti byabakama batasobola kubanga alaga nti akalulu kano akasobola okukategeka abayamba resigninge. So, nero tulina ebintu tuje tukyalaba nti Mao ng'amaze okukomawo tulaba ekifaananyi ekyabaddewa ebundi bujjo nti abasirikale baadde bangi nga batevuunyanga munyeera naye ng'abantu tebakwatwako. Ekyokulala twalabyeko ku luno abasirikale ba traffic n'abamagye ng'abantu batambula naye nga balaga n'ekkubo emmotoka ezinoyita nga it is okay ne tugamba sino zaba kikola dda. Kati kankujjukize Mao lwaki yagamba this is going to be one of the most peaceful elections. Mao ne mwami Museveni ne banne baali bapulaanize nti olwokuba Robert Kyagulanyi center bakimanyi nti abantu abasinga okwagala change bali mu bibuga the city centers nga bamanyi gy'alina numbers ezigenda zimukyalinga up.
ne bagamba nti omusajja ono bwe tunaamuyisa mu byalo kubanga NRM yali esiga ekifaananyi mu ggwanga nti eyina nnyo ate obuwagizi mu byalo bungi nnyo kubanga eyambye abantu okulima n'ebintu ebirala bataddemu nnyo ssente kubanga ne PDM gye ziri nga balaba nti baagala kulaga ggwanga President Museveni yali akavaayo kebera ebyo ebintu so ne bamanya nti Kyagulanyi banaamuyisa mu byalo nambaazi ezinaamukiyalinga apo n'omufole nga tezijja kubaayo tutambudde omwezi ogwasooka Kyagulanyi nga teyeegomba kuyita mu bibuga kubanga mu bibuga already abantu bamumanyira baagala change olw'exposure gye bayina kati mu byalo ng'ate abantu bamwagala nnyo n'okusingawo enjawulo yokka gye yafuna mu byalo nti enguudo ngambi nnyo dasti muyitirivu roots mpanvu nnyo nga zimukooya tezimalira mu budde kuba nalabye nga bagamba eyebundi bujjo yagimaze na ssaawa 11 kuba yayise ku main buli kimu ekitegedde kati entoloko wamufuukidde era n'obudde tebwakoze tebwasubaddewo so nti ng'oggyeko ebyenkumenyedde nti obudde rallies yatambula engendo mpanvu ng'akoowa nnyo enguudo embi n'ebirala naye Kyagulanyi mawo bye baali bateeseteese omuyita mu byalo ate ye yakomekkereza ng'afunyeemu nnyo nti ne message ye ya change ne hope gye badde tennatuuka mu byalo etuuseeyo nnyo so those numbers zeegasse ku bana abali mu bibuga abalina exposure n'abalina information already ya change so eyakola strategy eyo Mwami Museveni asaana na musiba ku kalabba mwonika kalabba kubanga bali badde bakisigaza ekyo ng'amaanyi gaabwe NRM y'amaanyi mu kyalo mu byalo ne Kyagulanyi agenze mu kyalo n'abafungula ensi nebategeera omanyi obwavu oba oli mu kyalo ogenda mu kyalo eyo n'owo omusajja omukulu taata gundi 2000 n'afukamira n'akusabira n'essaala kitegedde neŋŋamba nze nero nompa 2000 nyinza n'okugamba oyagala kundoga oba okitegeera so kati naye mu kyalo w'omusajja omukulu ng'essaati njulifu wano mu mugongo empala agisibye ekyayi n'omuwa 2000 n'akukwata kumuna mwana wange webale kukola kankusabira omukiso nne mu kibuga nenga so kakati eyo gundi eyo plan gye baali bayina bwegenze ebafootola ng'ebalabisizza ne ba resortinga ku kkuba abantu emiggo genda nga babagoba ku campaign trails ne ba resortinga ku ekyo nga kiri kiganye eky'abantu tebajja kujja kati bazze katubagobe tubakube era obadde olaba waliwo omwami Kyagulanyi wabadde eri nalabye yabaddewa ng'abantu oba Nwoya ng'abantu balinawo babasibidde ne wano ennakawa baggala enguudo nga babasazeeko bali eri mwami Kyagulanyi n'ava mu motoka n'agenda n'abasinkana kati ebitundu bingi babadde bajja basiba abantu mu bitundu ebimu nga tebabakkiriza kujja eno gyakola ki gyabaali so abakola bagiyita ki master plan y'okulemesa Honorable Kyagulanyi Center ne police yakomekkereze balabisizza ne bagamba katubiyora bembo katubakube kiboko tiya gasi ekigendera ky'okuyisa mwami Kyagulanyi mu kyalo kulaga nti tewali bamumanyi bagenza okulaba nga mu kyalo bamumanyi nnyo nakatengeje mumumanyi katubbe n'emiggo mutegeere kati bo beerabira nti Kyagulanyi yagenda okujja ku siini ng'eggwanga lyonna limumanyi okuva mu buyimbi 20 years of music kakati ne beerabira not only singing but top artists for 20 years and which kind of music gwabadde ayimba olaba omusambi omupiira akuba season emu ne tumumanya olwo ayimbidde emyaka 2 nti Chameleone Bebe Cool bagenda okujja mu bino abantu babeera tebakwagala bwagazi naye baba bakumanyi kakati ne beerabira nti okuva bwe yajja emyaka 8 emabega ku 7 kati atambuliddeko ate amawulire g'ebyobufuzi gagenze gamwongerako mu Uganda yonna nti NRM wakati yalowooza nti Kyagulanyi mutaddeko amaanyi tajja kuyimba ne Kyagulanyi yakkakana Kyagulanyi abadde emyaka gino gy'olaba 5 gyabadde NUP gyebadde leading opposition party abantu babadde bakolera ddala emirimu ku ground ejja mobilizing ali kyagala okungamba Kyagulanyi of 2021 ono wa 2025 2026 he is much stronger mulala kati waki NRM egamba egenda kuwangula ku 80%. Robert Kyagulanyi Center mu wa 2 ono wa 226 mukubisa emirundi 3 kati NRM ebijja byegamba egenda kuwangula ku 80%. Teyina kalulu
njagala otunye numbers eziri organic nezireetebwa waliwo obuvidiyo lwakuba sheno waliwo ebitukutte naye waliwo obuvidiyo wadde bwafulumye abavubuka abali mu Northern Uganda nga bagamba badde babakozesa okujja basomba abantu kulaliza mu M7 baleeta abaana muralizi bagamba amasomero balete abaana muralizi naye nga basubiza ssente twalabako ebbaluwa z'amasomero ne tulabako abantu abagamba lwale nga ziwedde nga transport waffe aliwa era bali mugamba waliwo ono omubaka eyali mu FDC weyo mamboka ga Uganda bagamba babadde bagende wa Salimu Sale ne bafuna ssente ne Todong n'aba wa ssente bagende bakole emirimu egyo ne we baba wadde miliyoni 3 nga baba wa mitwala 3 so bali mu kukuba yandulu bagala ssente zaabwe ze babadde bakolera sajja balina ssente walabaka miliyoni nga akuluguka n'ensawo y'essente bulijjo mpulira emboozi z'ensawo y'essente ekyamazima amatuufu nga togirabangako nali sirabanga ku nsawo ya ssente nasoose giraba nakamiliyoni oba yabadde nejjebbi ne baani nga omuntu yeetisse ensawo y'essente kitegeeza ebintu boogera nti abantu abalina ensawo z'essente mu mayumba bituufu nero these people batwenslavings ne baddira few groups of people ne baziwa ssente zaffe bo babeerenga ba masters nali sirabanga ku bagundi baabwe babayita bati bagundi baabwe ba agents baabwe kati ba agents bajje ne batuliisa enjiri naye kati olaba kamiliyoni yeetika ensawo y'essente kitegeeza bebekulu abana motoka ya ssente kuba ate oli ye master kati siwe kiri wamma kati gwe kyali ku bebekulu oza speaker zabaga bakoze enkanaki ensawo nga afukamirira speaker miliyoni ensawo za laptop nedda ensawo zino ez'emmwanyi oba ez'ebijanjaalo oba ez'akasooli kilo 10 omusajja ajetise bwati. That's how these people have enslaved us. Naye omuntu akulaba atya ng'otutte kilo 10 ey'ensawo oli najja nagamba protect your future nkuwa element nze ku nsawo y'essente ompeeke t-shirt n'element. Nero omanyi lwaki abasajja bano obusungu mumanyi lwaki NRM tebagiwagira omanyi lwaki abasajja bano balina obusungu ku bannayuganda Nero obusungu abasajja bwe bakozesa nga bali mu kuba abantu bongera okulaga bannansi kye baagala obasuuza kuba omupoliisi tegedde kye baagala obakola ki nedda but I also feel nti waliwo kale wogamba nti tuwadde omuwagizi waffe ne waliwo ebintu ebitalina kulabika mu kamera simanyi bw'oŋŋamba nze oze mu kyalo ewaffe nze ndi muvuka wa mu kyalo kati sinze za Nero ondeetedde ka t-shirt ka yero n'akakofiira oba n'aka element n'oŋŋamba wagira mu 7 mu myaka 4 nenkakwata nenkambala ntera owulira nga bagamba atuwadde omutwalo tubwambale teboogera no mu vidiyo naye ng'oli ayimba ekisooka talonda kyekisooka siraba ku kamiliyoni ku layini mbu yasimbi agenda alonde tebalonda abo ekisooka nga ye alina kapasite mu okumuwa ensawo ya kilo 10 ey'essente anti Nero ate mwene mugamba ekyalo kiramba kyekuŋŋanje kyewola akakadde Nero njagala kubuulira gwova okugamba wano oraising issue statement wano gy'ogambye n'ogamba omuntu omuwe 2,000 mu kyalo n'ayagala akusinze kakati bano abasajja baayavuwaza abantu baffe Nero waliwo ebitundu by'osanga omuntu okufuna 5,000 wiiki ng'azirabanga kya bugagga so bano abasajja bakikoze nga kigenderere bavuwazizza abantu baffe ne babalemesa n'okufuna access to information mu bumyufu wano twalabanga nga bagaba 2,000 musimbe layini aba MP baafuna eki bakwatanga 10 nga balugamba gwe noono buli mugabane 10 naye nga mulina gwe muwa ensawo y'essente basajja mmwe so kakati Nero bino byolabya waliwo wembanjagala okuba mu nnamawulire naye neŋŋamba Robert Kyagulanyi Ssentamu kyakoze agamba buli ayina akasimu akakozesa alikodinga ebyogerwa nalaba eyagabula walagi mu kamyufu abantu bafa n'agamba nti analonda afune katooti naye nga waliwo omuntu gwe batika ensawo y'essente nusu ensawo kilo 10 kyovola Nero omusajja akugamba information is power omupoliisi information is what kyovola Bobi Wine agamba temunyigira abapoliisi omupoliisi oyo abaawo akukuba bamu emitwalo 3 mu omwezi olumu ziruddeyo myezi 3 olumu ne bamwe ate bakusalako balwadde ennyumba naye arentinga so Nero kyovola abantu bonna abategeera bakugamba information is power atayina kumanya akomekkereza ayina obulamu bwakola ki bwabeeramu ng'awulira mu mativu koze mpulira ensawo kilo 10
bw'oba tolina nsawo ya kilo 10 wange tojja kubayo campaign. Nze ngeze waka. We out. Jangu n'ensawo kilo 10. Anda yenkuze mpulira nti abasajja alina ebikutiya by'ensawo mu nju. Ne bano be bakwata bano abani bano be bakwata n'akawumbi. Box twala be. Omukyala gwe nakugambako ono omukyala bamuyita namujusise. Banamuji. Ewuwe bagenda nga bakola search basanga naye kankubuuzi ulabira omuntu kuba bino bye twogera banaye si byanjwanjwa ka video we kali producer jakateekamu nga ali ku Abusa Bank tewali kisawo kiba ku banka nga ogamba batuteyo ntangawuzo oba bijanjalo ku banka ensawo yonna ebaawe ba ya sente kati nno ekisinga okunyiza Nero omuntu gwe bawe ensawo ya sente takyalina impact mu ggwanga yadde ekyusa abantu abataano n'abagamba nkubuulira bino byenkugamba mazima kuba omuntu yenna atayagala gavumenti eno nkubuulira naye era tagirina kubanga olaba tasobola kukyusa mutowe takyalina impact esobola kukyusa abantu bataano n'abagamba muwagire gavumenti eno abantu bonna batagala gavumenti eno balina ensonga lwaki tebajagala nga ziri mu lujjudde service delivery obubbi okujooga oyogedde omuntu nti tasobola kukyusa wadde omuntu omu ne bamuweesawo ya sente palasa ayimba za Nuupu waba agenzeeko mu campaign kitegeeza obuntu aba tasobola kukyusa mutowe kalaate eggwanga bamuweesawo ya sente esobola okuzimba eddwaliro ensawo y'essente ne bana abasajja balina ssente ulabiranga kamiliyoni omuyimbi abayimbira alina ensawo gamba abasajja babbye ssente bazikolawa kitegeeza okugamba nti MP bamukutte n'akawumbi mu nju kitegeeza ate minisita ayinza okuba alina ATM machine ATM machine ebantono tereza tesobola kuba ATM machine ATM machine ebantono oba ya banka obaga agamba alina banka alina aba ne banka omuyimbi waberera n'ensawo minisita abana MP abana billion namujusise billion ya sente yalinga bobaira ne pocket change no gaba natadde binusu wali ku nange wano ninamu ebiri jja soko uliriza ezo kati gwata sente za amanyi ebiri kunze sente zote kama wale tisiye pocket change ye kiriwa ze sente zote zosulawo wansi mu motoka no gamba abana natadde wali ebinusu byanku side board naye ali tuli bubi okimanyi nze nsulawo binusu kati ye pocket change we gwentegeeza pocket change kulevo kwendi ya binusu kati namuju pocket change ya akawumbi abana bagala kulya kwa ice cream mugende mujjeka akagundi wali ku kawumbi babuyita beba nabalina sente ze bagamba batwala abantu ne bafuuyira zezo bye bibozi bye tuzze tukula tuwulira nga tetubirabanga ku reality if you see just a million nalayega kamiliyoni without an impact to the society nga basobola mu ekisawo kya sente ensawo y'essente tegeza waliwo abalina kalina ng'ejjudde sente my brother these men and women obusungu bwe bayina because abantu betwogerako muyina kye mubasuuza abantu betwogerako they are nobodies in power but if they are that rich what about those in power if a million can get that sack what about the minister what about the speaker what about the general and about Sanja walina what about people like Kaindo Tafire Sanja walina sente washitegede Sanja walina so Nero ebyali badde byonna sente zali bazituyamba mu service deliveries abakulu bazigulira mu bantu mamotoka kubawa sente beyagale nga munansa afaanoonya just nino omuyimbi gwe nalaba azimbye kaline nnene nempulira ku mboozi nti yagenda ku federation n'akuba essimu n'agamba muzeeyi njagala obukadde 2 wano ate sirina wensayininga ebiboozi bino bituufu abasajja balya sente leka nkwe statement eno kanjikubuulireko omuyimbi omumanyi nkubuulireko statement eno eggulu ewa Salimu Sale mu covid abayimbi bwe bagenderayo Salimu Sale yalita omanyi abantu abo Nero kati kino njagala kikubuli okitegeere these people abasinga tebamanyi nti abantu bangalina embulamu obubi ennyo abayimbi bwe bagenda eggulu Salimu Sale abayimbi batuukanga eggulu laundi yasooka eyo nga tannabategeera nnyo nti banaku bwe batuukanga eggulu nga tebannayogera kintu kyonna basookanga bateera ssente wakati wa miliyoni 2 ne 5 ku akawunti mbu transport kituufu 2 ku mmeka ku 5 transport nga tannabalabako mbu ate nempulira nti eggulu kati bwe balinga era nga babawa 15
ndi waliwo gyotuuka nga bakupimira mu kilo sente tebakyasobola nazibala bagamba mupimire yawo kilo 10 ku bwebiri kati Sali Musala agenda abazuula oluvannyuma ennyo abategeera n'atandika n'obbawo emitwalo 3 ng'amaze okutegeera nti banaku otegedde kitegeeza mu gavumenti wano mulimu abantu abakola nga bakola emirimu gye gimu they are paid in kilos differently. So kamiro bamugambye mweyo kilo 10 aweze sente ko 10 teziwera kilo 10 teziwera eza sente teziwera mwe ensawo mubera muga kilo meka simanyi hata kasawo ka kilo 10 kabadde kajjudde kabadde kajjudde kyengamba naye mu sente tezisobola kubanga zabadde kilo 10 anyway mbadde ngenda woyogedde nti nno nolaba omuntu nga tasobola kukyusa adde omuntu omu Munyagwa wiiki eno naye amawulire gamutambuliddeko taata we yavaayo n'agamba awagira mu 7 wakalabye Munyagwa agamba taata we bazirwanako mwana wa mulwanyi naye muzeeyi we yaganova mu bintu ebyo bwe kiri Munyagwa presidential candidate nga taata wo takuwagira namulabye tukuwagira tutya naye Munyagwa yenga omuntu ekisooka n'ensi ekiraba nti talina bigendererwa byakufuna bukulembeze mu ggwanga era naye alabika castigatinga muzadde naye nga byadde bigambo bibi nnyo ate onalewo speaker nitamo namunyigidde saagala kulimba yandi muyise naga katuyite kadda wa Burhani Serunga gyayogera neno gamba taata wa Munyagwa Mbaraka ayesimbye kuba president ebyabedde bigendera waawo nga byetagisaaki namunyigidde saagala kulimba ekiduufu kiri nti olumu osobola okutegeera Munyagwa nti ffenna tulina abazadde abantu bafe abakulu abayinza okuba bo balina endowooza ez'obufuzi ez'enjawulo naye nze simanyi yo muzadde ayinza kulaba mwana we ng'anoonya ekifo ekisinga mu ggwanga n'agamba tamuwagira ekyo kyo kyewuunyisa Munyagwa byonna explanation yagamba nga ne mu famire musobola okwamu amadiini ag'enjawulo ebyobufuzi eby'enjawulo tulabyeko n'abafumbo omuzadde atiisa asobola okusirika n'ateetabamu naye omuzadde alinnya ku kadaala n'agamba nti omwana wange ono ayagala bwa pulezidenti naye nze simuwagira ekisooka nnero Munyagwa alabika ne bazadde b'enkolagana teriiwo ne weeba teriiwo anti wuliriza nkubuulira ebigambo bino tosobola kubanga omwana obadde oweereza muzaddewo ka sukaali owulira nga bwakubira akasimu n'agamba mwana wange neetaaga bujjanjabi owulira ebigambo byange n'agamba twetaaga kino ng'okikola tebasobola kubanga let me give you an example Anita Amongo ne banne bakimanyi bulungi nti Munyagwa talina ku impact yonna esobola balemesa kukola ki kuwangula kati oloza lwaki Anita Amongo yakozesa a father of Honorable Munyagwa who is one of the candidates presidential candidates na nisaba abali aha mwena muzeeyi mugenzi wange kanyowe muleke etamwekwiza tumuhagire abakiri omu tumubanze ebyayitu byona tumubanza nubwabe tuhereze hangara His Excellency Hangara Madam First Lady Hangara Government of Uganda for God and my country. Muzeeyi wa Munyagwa wangalie mu Western Region. Munyagwa Munyankole. Mbu osairuyeyo. Wali abanyankole abaganda gye bali abaganda abe Mwankole. Naye kati nero mbadde nkuwa ekifaananyi ekituufu. Pa perspective tumalirize tuleka. Perspective entuufu. Tewali muzaddewo ng'obadde okola bulungi ng'omwana w'alina okukola ku muzadde ku sitasi ya Munyagwa taatawo n'akuvaamu n'awagira opponent ne bw'abanga w'amaanyi nnyo tekibangawo kye kisoose. Munyagwa abaddeko honorable okitegere kulevo kwabaddeko kulevo y'obulamu bwa Munyagwa omuzadde abalaba kisoboka esawa ya leero zanero we ngamba ngenda kuba president muzadde wange waddembe okwesikamu nero omuzadde ne bw'aba akulabanga tosobola kutwala buyinza owulira naye nga you contesting nanti ngamba we can give a benefit of doubt ku muzadde wange wangamba nzize kuba president nagamba nalabika ali mu byakatumba oye okitegeera naye omwana wo nga abadde meya abadde MP kati ayagala bwa president
the signs ziba zimaze olaga nti ono mukulembeze tosobola kuvaayo bino ogamba nti temumuwagira nero ne bwobo badde Katumba oje bino byogamba bazadde ba Katumba oyo bali bamuwagira tebasobola kuva ku Museveni tebasobola kuva Katumba ne bawagira Museveni kitegedde ekyo kyonge it's a sign of disqualification eri candidate ata abaana bo kuba twalirabyeko omwana atawagira taata we anti kyenkugamba aye nooba wange tosobola olaba nero bw'oba tosobola bantu bo kubanga omwana bw'akula olukula luyonka ki luyonka mwana waalwo luyonka baana wadde oyagala kunkwata offside gwe nembuukayo mangu olukula luyonka baana baalwo luyonka baana okigirawo kakati taata nga bwakuze mu myaka egyo ng'abaana be Mukama abawadde status osuubira nti omwana ewakazzaayo buli kyetaagisa ku status ya munyagwa ekikkiririzisa omuntu n'ogamba ono wange kikyagattako nero bakeera ku makya taata abanga mukyala w'ewaka bw'obeera naye saagala abantu bakwotinge wi ku relationship status nti nero oyina mukyala wo bw'ogera ku makya nga weesimbye ku kifo ky'obuvunaanyizibwa kyonna asooka okuyimirira ku ludda aba mukyala wo then abaana bo taata maama senga abo bakulema ekyalo oba bagamba obukulembeze butandikira wa omaka waka kakati taata wo nga takuwagira Munyagwa yali badde resigning anuza natugamba kati ngivudde mu kalulu ejereza Munyagwa atuyite ku press conference ave mu kalulu butombo tugambe nkitadde era akere ku macha tugambe kati mpagira gundi mpagira tata gwawagira ta qualifying kubanga that's automatic badde bagambe agambe okusinzira ati eriso lyo mukule waduka nawe wala automatic nange ngoberedde tata tata yatulaze colors entufu ezomutabani August 26 and I don't know be no we out